abasumba okwevuma ndowooza kiba kiraga sitaani, tekiraga Katonda. Naye kye mmanyi nti ekizikiza tekiwangulangako, omusana era guwangula. Binyuma of course kuwulira nga pasita gundi avuma pasita gundi, kuba sitaani ayagala gwe okyawe Katonda, okyawe abasumba, okyawe ekkanisa. Awo ababbi omwoyo gwo, amaaso go gateeke Katonda oyo akuwa omukka gussa. Abasumba baleke, abakutabudde baleke. Ate waliwo abasumba abatavuma. Abaganda bagamba nti omuli w'emmamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Ne waliyo amakanisa mangi nga bo tebali mu kwevuma. Eba bikutamye enda otuuleyo gye batali kwevuma. N'abavuma bamanye nti obulamu butambula buti, kyosiga kyokungula. Abantu bamanye nti era ovuma muno naye enkya naawe ojja kikungula. So newankubadde waliwo wabawo olumu nga bambi ng'alina ensonga gye yandiyagadde okuyisaawo, naye oba olulimi abasumba lwabagala okuyisaawo ne lutanyuma. Tulina okwegendereza okusigala mu Bayibuli, n'oba nga abantu bwe bazze okusaba neegendereza nga nze n'abasumba mikono gyabwe magana naye twegendereze. Kubiriza abasumba tufube nnyo okusigala mu Bayibuli. Kamaffe ebazibwe era kubanga Easter njagala kwagaliza bannayuganda bonna amazuukira n'okubasabira wabeerawo entaana yonna eyakumira oba ya bbanja oba ya kirwadde, Katonda akuggyeko ettaka ozuukire mu linnya lya Yesu. Abasumba n'abasumba balina okuyowa emyoyo kati abantu beerumba beyanaku kubituuti tulina okujja batuyowa emyoyo naye oli akwata eddakiika nga 30 naye nga ali kumusumba munne gwabulira ate emikikina amaaso. Nze abasumba okwevuma ndowooza kiba kiraga sitaani, tekiraga Katonda. Naye kye mmanyi nti ekizikiza tekiwangulangako, omusana era guwangula. Era Katonda ekkanisa ye yagitondanga ebigirumba bingi. Okitegedde tebinyuma of course kuwulira nga pasita gundi avuma pasita gundi, naye ndowooza nze njagala kwogera na omuwuliriza gwe abawulirize nnyo, tova ku mulamu abo b'oli mukkiriza, kuba sitaani ayagala gwe okyawe Katonda, okyawe abasumba, okyawe ekkanisa. Awo ababbi omwoyo gwo, okitegedde ogambe ndaba nabo beevuma bwevumi, ndaba gundi avumye gundi, naye gwe sigala nga amaaso go gali ku Kristo Yesu ku musaalaba, amaaso go gateeke Katonda oyo akuwa omukka gussa. Abasumba baleke, abakutabudde baleke. Ate waliwo abasumba abatavuma. Abaganda bagamba nti omuli w'emmamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Ne waliyo amakanisa mangi nga bo tebali mu kwevuma. Eba bikutamye enda otuuleyo gye batali kwevuma, osabe otukuze omwoyo gwo n'olugendo lwo olw'okukkiriza luleme okugwa. So tekinyuma, naye ate n'abavuma bamanye nti obulamu butambula buti, kyosiga kyokungula. Leero bakuvuma n'ovuma oli, buli ovuma oli naawe enkya tugamba Bagalatiya 6:7 Bayibuli egamba nti Katonda tasekererwa, God is not mocked. Omuntu kyasiga kyakungula. So abantu bamanye nti leero ovuma muno naye enkya naawe ojja kikungula. So newankubadde wabawo olumu nga bambi ng'alina ensonga gye yandiyagadde okuyisaawo, naye oba olulimi abasumba lwabagala okuyisaawo ne lutanyuma. Kale nze njogera namukkiriza nti ensinga egenda, Yesu Bayibuli eyogera ku biro eby'enkomerero, olina okwegendereza ennyo okukuuma okukkiriza kwo, ebikunoonya bingi. Balumba ne individuals eyali bajjajja mu kyaki okusaba nosanga oli ng'alumba omuntu, for example Bobi Wine. Omusumba omu yavaayo n'amala wiiki nnamba ng'abulya ku Bobi Wine naye nga bosi dakiika 3 mu kifo ky'okuwulira nze ndowooza nti ekijjula omutima olumu akamwa kye kafulumya. Omusumba alina okulungamya, talina kusirika, naye alungamizza atya. Ndowooza era n'abasumba
okusigala nnyo mu Bayibuli kubanga ebyokwogerako bingi kyolaba atuwa ekitabo okitegedde tusobole okusigala lumu nabuuza Mukama naye Mukama guno omulembe nga si mwangu buli kwoyogera okitegedde osobola okwogera kino bwe kiti ne batema muki bwe kati nali ndaba aka Bishop Kiganda bw'okalaba konna yali ayogera ensonga nnungi nnyo naye baatemamu kati Mukama nange amufube nnyo kwegamba gwe leero ojja kusekerera Bishop Kiganda ekya ne bakatema mu musumba omulala ne bakatema mwoli kubanga ebigambo biba bingi so tulina okwegendereza okusigala mu Bayibuli noba nga abantu bwe bazze okusaba neegendereza nga nze n'abasumba mikwano gyange magana twegendereze kubanga tuli bansi osobola okujja n'obuulira Arsenal n'ojja n'obuulira Maniyo n'ojja n'obuulira Gondi oba n'obuulira so olina okusigala Bayibuli ga Filipo yagenda e Samaliya n'abuulira Kristo so nkubiriza abasumba tufube nnyo okusigala mu Bayibuli otherwise ebigenda maaso mu nsi biki bingi naye baatuwa ekitabo tusigale omwo tulangamize omwo kale oli waba wakunyiganyigira Bayibuli naye nga tagaye nti gundi yava ku Gondi n'avumaazi nze nsabira busabizi nsi kubanga ensi gyegenda abantu bangi ebintu babifuula naye Bayibuli yo tekyuka kyeyakyawa ekikyawa kyeyagala ekyagala omuzeewo guno gwoguveeyo gwetaga mu ggwanga lyaffe Musumba nati ndi ku Bayibuli kyekyawa ekikyawa ekyomusa Katonda takyuka kyeyakyawa edda akikyawa leero ali kikyawa kyayagala akyagala era ali kyagala for example bwagamba nti nkyawa obwenzi era abukyawa era ali bukyawa takyuka okitegedde wano waffe ffe abakyukakyuka okitegedde ogenda okusanga leero nga paani yali awooma edda takyawo soda yali awooma edda obuseno soda yabaaki edda ngonywa soda nakuyita nemutwe noga ouch naye kakati oba ffe abakuze kakati Bayibuli kyeyakyawa ekikyawa eri kikyawa tulina okusabira ensi yaffe ensi yonna so nze ndi ku Bayibuli kyekyawa kyenkyawa kyeyagala kyenjagala saagala kugenda nnyo kulumba bantu Musumba woninyawo twaba tulyawo over the weekend nabayo kavidiyo basaze katono nnyo nga Musumba ali mu kanisa akakasa n'agamba bayagala mulowooza bunafunadde omuntu battu mukimanyi abasinga bali mu kanisa gamba tumenye ku Musumba naye tutangaze ku nsonga eyo Musumba naye omudaala waguvuddeko olina gwola yeah I'm dating someone I've been dating someone so just nayagala abantu nakyogerako mu church service esa 8 abantu bamanye nina omuntu gwendaba Katonda nga yembezi nembaga njagikola so te chance matters Bandi bagamba mwenye bya Musumba webityo amaze emyaka 5 buli mwaka tugamba omwaka ogudde n'abagega yagamba n'abagereka bw'obeera ndabiro kadde luno tuli ku mazima anti sinywa mwenge omuntu anywa omwenge yayogera ebintu ng'enkya tabijjukira naye era bwe nagambanga obulamu bwe buba kuba nti obwaffe bubeera nnyo Mukama kwegamba naye obulamu bintu ogenda ogenda nti oba kigenda ebyekyanga naye Katonda nga ye mubeezi akwenda okukateekayo when God on my side hopefully nti nekyo kinako ngenda nyine emyaka 38 ddala kati bana myaka 4 nga tewasanga bana nasabye Katonda ambeere nakyo kive mu kkubo naye nga nina omuntu gwendaba abakwagala bangi nebyo tubyeraliikirire olunaku lutuuse Bayibuli etugaana okweraliikirira ebyenkya Bayibuli ebyenkya bineekolaki bineerabirira for tomorrow shall take care for itself nebaza Mukama at least olugendo olwo ngenze ndutandikako nalwo luggwe otherwise ojagenda okyalira omwana w'okusomero bagejja jjawazze nti awe taata wa anti ng'okaddiye wenna ozadde okaddiye Kama mbeere
Musumba balo kuweereza tulaba omulimu wegutuuse. Amina. Mulimu gw'amaanyi. Nebaza abantu b'ekkanisa nnaku ezo twali tunoonya abantu 10 n'emitwalo 10. Katuli mu kuzimba pavilions naye ziri expensive nnyo naye ennyumba ya Mukama te Mukama oli muwaaki atuwa omukka gwe tussa. Beebaza bonna betusaba nabo ku Facebook, ku YouTube, ku Watchpower pages, ab'Ebusaabala buli Lwakusatu, ab'Entinda buli Lwakutaano, Kyambogo Primary School, ab'Enasa. Yuzi twali tunoonya abantu 10 n'emitwalo 10. Mukama natuyamba ne tubaweza. Olaba ekkanisa ekyuse tuli mu kukola nnyo. Omuntu ali ayagala okuyamba ku Musumba omulimu gwa Mukama akolaki? Era osobola okujja ku kyaki Nansana n'ojja n'oweereza omuntu. Oba n'ogenda ku website zaffe The Worship House, oba n'otukubira essimu 0776 ebyo nnyina mu mutwe olumu tebagikwa. Nnyina mu mutwe naye osobola okujja ku kyaki eyo n'ojja n'otukwatirako. Osobola okuyitawo. Easter twategese kwaya y'abantu 10 ng'eyimba ku musaalaba. Easter Sunday ne Easter Monday. Tokkiriza nti n'ebyamagero bigenda kubeerawo nnyo. Eno wiiki tokkirizibwa kufa mu linnya lya Yesu. Yakuzuukira. Amen. Bali bantu bakulu. Sigenda commenting akeeyo. Obalese. Entalo zaabwe bazeesobole. Bamaanyi nnyo. Bonna bamaanyi. Ndowooza bonna bamaanyi nnyo. Buli omu w'amaanyi. Buli omu Katonda alina olusozi lwamutaddeko. Naye sitera kwagala kweyingiza mu nsonga z'abakulu. Baganda bange abo. Bonna mikwano gyange kati bonna bamaanyi nnyo. I think they've all been blessed mu ngeri enjawulo. Kisinziira. Twabadde naye jjo mu kuziika ewa Misach, taata wa maama wa Misach Semakula. Muganda wange, mukwano gwange. Anti politics bwajja nze ng'omuntu njagala nnyo okubanga nga ndi pasita owa bonna. Kye nasaba Katonda. Njagala aba gavumenti bawulire emirembe, njagala n'aba-opposition bawulire emirembe. Nsaba Mukama si kyangu kubanga abantu baba ne sides. Naye nze nagamba Mukama nsaba onteekeko ewantu nga owa people power oba owa NRM takulaba alabe Musumba. Bw'ondaba bw'oti nga oli bw'andaba kyasooka okujjukira Katonda so si kibiina ki. Bw'oli bwakulabaga nandudde okusaba. Omulwadde bwakulabaga ngenda kuwona. Omwavu bwakulabaga naye Katonda gyali lumu jafuna omukisa. Okitegedde. Omwonoonyi bwakulabaga naye omusaayi gwa Yesu gusobola okunnaaza. Njagala ng'oli bw'andaba talaba politician, alaba a representative of God. Oba munange nate tutuukirire naye kyensaba mu Uganda muno ddani singa oli ambuuza kintu ki kyosaba Katonda nsaba tumuzimbire ekkanisa nga oba wa opposition oba wenale awulira oba wa government awulira even beyond this kuba Yesu yayimiridde ewantu ng'aga nti ntudde wano Yesu ng'atudde ewantu buli bwa kibiina yandyagadde okwogerako naye kati njagala mbeera omu ku abo nga nze bw'ondaba tolowooza kibiina kya bufuzi olowooza Katonda. Abantu bonna Mukama wamutumbulamuko n'afunira erinnya addukira wa Musumba Bugembe Nazi niwabanga abeera Masaka niwabeera atya nga celebrity. Ekintu ekyo kikola otya? Era oli omubuuza osaba munsaba ani Musumba wo Pastor Bugembe. Ekintu ekyo nakyo Katonda ebimu yabigaba mu ggulu olw'ensonga ze ye. Ndowooza okubaagala okwekigambye okwagala okwo nga singa Bobi andaba alaba muganda we nga singa kankwesa nje n'omuhozi bw'andaba ng'alaba muganda we oba okitegedde njagala Mukama akimpa ekyo era ndowooza n'abo bonna abajja ndowooza Katonda ayogera n'emitima gyabwe abantu basobola omumanya abaagala n'atabaagala. Ate sikiwa nti bajja na gyendi ndowooza bakimanyi kubanga ndowooza bajja eri bamanyi nti oba
gwe at least Katonda omumanyiikoko osobola okumusabirako kubanga Mukama afuka amafuta ku bantu be ndowooza nange yafukako amafuta oba oli awo kubanga nsabye nange nendaba ebintu nga bikyuka mu bulamu bw'abantu okitegedde n'osabira omuntu omulwadde naawe n'osabira agenda okufa n'atafa n'osabira abaddeko ekisiraani ekinyo ne kifa n'akyuka okitegeera nze ndowooza nti Katonda okuva edda n'edda kuva mbiro y'abannabbi ajja nga ayiwa omwoyo we ku bantu ndowooza nze omu ku abo be yayiwako omwoyo we era mwegaira bwe nakuta mu nzigyako kuyimba ennyimba ze n'okubira enjiri so ndowooza ne bonna baserebu nze ndowooza balina kye balaba ekitali balaba n'okwagala okutali kwa bukuusa okitegedde okwagala okwo okutali kwa bukuusa Kristo kwayagala tuwe abantu be of course kya affectinga waliwo era waabamu nga kiba affectinga naga kyaki eyo naye nze ndowooza nti ku lyato lya Nuuwa ekisingako obukulu si bunene bwa lyato naye oluggi eryato oluggi kyekikulu ku lyato lya Nuuwa lulina okuba nga luggule lwamala ne lweggala amatabangaze naye kati oluggi olwo ye Yesu olwo oluggi lukyali luggule buli omu ajje yasiba enviiri ajje ayagala okuloka ajje atidde ajje si ku worship house yokka buli ewali ekkanisa kanisa is a seat of refuge kibuga kya buddukiro so osobola okuddukira kyola nyina akayimba ke nadde nza nyina mawo mu studio nyina akayimba kengenda okufulumya bakayita Beereddeni kalinde Beereddeni ka gospel gwe kalinde kagenda fuluma immediately after Easter ndowooza kalinde ngenda kaleeta wano kusanyuka kakati Easter nayimbye akayimba nakazanyiddemu mu studio ne Richizayo endwadde ezo zireete ku musalaba oliwo patega buli omu ayagala omusalaba kuntanaye malaya ayagala omusalaba kuntanaye omubbi ayagala omusalaba kuntanaye musamiza ayagala omusalaba kuntanaye bakyali bange omusalaba kuntanaye bakyali bange abayaye naye ani oyo yafiira ku musalaba n'omubbi ayagala omusalaba kuntanaye n'omalaya ayagala omusalaba kale nno nkusaba tolinda kufa okudda eri Yesu kyokubiri oyinza okuba ne diguli nga temuli bulamu olina empeta nga temuli bulamu nze ndowooza nti sinza alina eddoboozi eddungi ennyo oba nti mbulira nnyo naye jasi Katonda yafuka obulamu mu byenkola so okuzuukira nsaba buli muntu gwe batemerako ettaka ng'oliyaawo waliwo ekintu ekimu olinganga ali mu ntaana yakyo oba depression oba bwavu oba bbanja oba breakthrough eganye weekend eno bakuziikuleko ettaka then may the Lord breathe Ezekiel 3:7 mwenna abakkiriza gye mbalekedde amagumba agaakala gasobola okuddawo bizinesi yaffe esobola okuddawo marriage yayononeka esobola okuddawo mu 11 awo mu Ezekiel awo ne baga nti yogera nti ebyafa bisobola okukola ki okuzuukira so nsabira omuntu ng'olina ring naye temuli bulamu Mukama agiteekemu obulamu so okuba ne ring 7 naye nga n'obufumbo tebuliiyo okitegeera waliwo oli agamba munne gwe sigasa empeta nze omwami mututte so nsaba Katonda afuke obulamu mu ring eyo mu diguli eyo abamu olina talent naye temuli bulamu webaka bange obwa Easter pozi n'okubasaba mugende mu makanisa musabe Yesu azuukidde oyo yatuwa essuubi ne bwe tuba tufudde era tulibeera balamu ye anti sitaani akugoba mu kanisa gwe va ku bigambo by'abasumba gwe noonya Kristo omusumba gy'ali bazze okunjoowa mwoyo ali ku musumba munne ali kunjividiyo omuntu baleke basige ensigo zaabwe bajja zikuuma Katonda yekka nenaasana tubalinze tubeerawo wano tutandikira Lwakusatu ebusaabala primary school awe tubeera buli Lwakusatu saawa emu ez'ekiro paka 4 nansana buli Lwakuna tugita prayer wave then Ntinda Kiwatule buli Lwakutaano tubeera Kyambogo primary school playground so yonna gy'oli osobola okujja n'osaba naye nga okukkiriza kwo okujja mu Katonda bano bonna bantu fena tuli bantu ne pasita w'omuntu asobya naye Katonda tusobya
Yes, nagambye ate banayiwe siweze myaka 4 nyina 38 myaka 4 awiza nozaala omwana nogenda omukyalira ku ssomero ne bamugaa jajja wazze naga nti oyo taata abaana bayinza n'okwekweka so Bible ega nti akola ekibi adduka nti wali amugoba oba akyawa omusana so nina omuntu gwendaba Katonda nga ye mubeezi ambeere n'ekyo kiveewo nange nteeko taata Banyaji beebuuza bagamba Musumba atusuubiza nnyo n'atugamba leero bituufu kiggwa Katonda nga ye mubeezi era ne bwe nagamba era byali bituufu ne byekyanga ebintu byekyanga munnange naye Katonda nga ye mubeezi Mukama ambeere nakimusabye ambeere muntu mulungi hopefully Musumba mulina emikwano mingi okunya tuteeka wali bali tusibiza nabwe mu kisaawe leero wanyikanisa tukizimbyewo wano eno anti kati embaga yange olina okumanya kyoli nze sinze nti oli wamaanyi nga kangezaani abantu ab'amaanyi ennyo nti ensi yonna ojja tosobola kwegamba toli kabaka yaba asobola nja kukola ekitonotono kyensobola okitegedde kuwalampa abantu b'abantu babitiibwa nkyogedde nenga nti kiyinza ovaamu obulala naye pointi yange nti nja kukola kyensobodde bwe ngenze enkula ennyo sikyagala nnyo bintu nagambe ebisasamaze ennyo tulamba nkwegayira buli lunaku tukireke kamera eyo katugireke gamba nja kukola embaga nja kukola kyensobola nyinza obutasobola kuyita abantu bonna era tebanyiigira naye nga mpulira njagala kukola ekitonotono Musumba oyogerawo oti olinga agamba omukulu ogwenza otabira mu Uganda atasobola efuna tiketi genda nedda mukwano abantu bange bangi ndi nawo wano okuva ku muntu omukyala atuyambako ewaka okutulabirira yebambaga ki nga tatuddeewo omwana ayiira wano ku kkanisa olujja olunaku yebambaga ki abaana abalongoosa mu toyireti za church okitegedde alina otuulako ku mbagayo okitegedde nyina owa booda abanvuga buli kaseera nga obudde bugenze kati bwegitwala ebweru atajja kutuulawo so nze ndowooza nti erina kubeera wamu naye nga olina okumanya nti toli wa kitalo nga bw'olowooza kolako kyokola kyosobola Katonda ojjukira akayimba ako emitima egirwadde okwagala wajja gikuŋŋaanira ani amanyi okummwe nkwate luguudo ki njagala ntwaleyo gwange ontawanya waliwo aka Juliana kaali kaga nti omutima guluma nga guluma gwotanyige nti oba kwegamba omutima gwali gunumyeko mukwano ne mulimba nga olupya beeredde ne nakiyimbyemu nti omutima guluma naye Yesu asobola okuguwonya naye nkyogera kyali kirungi nnyo ne kimbaako okundekawo kyali kirungi kubanga it's good pain kyanyambako ndowooza omwami gwe the husband I will be yavamu eyo embeera kubanga tukuze batugamba gwe gwonna awasa yeesiimye kati oli wakugaana naga genda sikwagala obeera humbled kati bw'ofuna omuntu naawe obeera blessed nti akukkiriza okitegedde va ku baana ababeeraawo naye waliwo omuntu nga naawe omwagala ate n'atakwagala kiruma nnyo kati bw'ofuna gw'oyagala n'akwagala kati ndowooza marriage yange yonna awo weyazaalibwa mu obwo obulumi okitegedde it was good pain naye njiga nti toli wa kitalo nga bw'olowooza twali tuulabye abanene emirembe engalo kayimba ka kafeero Katonda nga ye mubeezi kansabireyo abantu ayi Mukama nsabira abantu
ng'alinganga sitaani gwe yasiikako ettaka buli kintu kiganye Mukama mu time eno y'okuzuukira muggyeeko ettaka eyo azuukire nga bw'agamba mu Ezekieri 3:7 sabira omuntu nga mirimu gibuze mukazi mukozi musajja mukozi naye talina mukisa sabira omuntu nga empeta agina naye tewali marriage nga teri ku nsi kuno kyatakoze naye ebintu biganye muwa omukisa sabira omuntu alinganga afa mu ddwaliro Mukama muzuukisize ne ttiimu ye yonna Mukama yongere okukuuma n'okukolera Mukama nsabira buli muntu yenna naye nga alina ebirooto ebinene nga biringanga ebitasoboka gwe yava mu ntaana wamenya ekkomera erikyasinza okuba ezzibu wava mu ntaana ng'oli mufu nga bakutaddeko n'ejjinja n'abasirikale abakuuma naye wavaayo nsaba onzigireyo omuntu yenna ali mu mbeera yonna Mukama abali mu malwaliro abali mu makomera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina.